Oli ku YouTube channel ya Esther Portable era nga njagala okwanirizaako era webale kubanga otwegaseko ku discussion yaffe ey'olunaku olwaleero. Gwatunaba ku subscribinga soko kikole kati ate yakikole dda njagala okwongera oba okuddamu okwebaza olw'okubanga watwegattako ku YouTube channel ya Esther Portable. Ali ku kamera ye Roland naye olunaku olwaleero nina omugenyi tulina bye tugenda okubeera nga twogerako n'olwekyo tuula kalira kubanga obyetaaga ate nga biyigiriza. Kansoke musabe abeere nga akubuuzaako. Omusajja okulaba nnyabo. Erinnya nze Kalyowa Sisi. Omuziranjaza. Omuziranjaza. Kalyowa lya mwami. Nedda Kalyowa lya family. Kalyowa lya family. Yes. Okay. Igwe tugenda okubeera nga tuwayaamuko naye olunaku olwaleero. Kiki tugenda okwogerako? Abawala mukoze ku ssente era njagala okubeebaza. Naku zino abawala tuvudde mu mbeera ey'okubanga tusabiriza bagayo oluusi ne bakozesa n'omukisa ogwo okubeera nga batulumya. Naye gye tukomye okukola ssente ate waliwo ebintu ebimu bye tuli mu kukola oba oli awo ebitayinza kubanga birungi. Kya buvunaanyizibwa oba kyandibadde kirungi oba kituufu okubeera nti oteeka ssente mu gaayi Gayi atagendangako mu bazadde temukolangako kwanjula, Gayi atakuwasangako temugendangako mu kkanisa, naye n'obeera nga omuvujjirira ssente ng'omuteekamu ssente z'okubanga gw'omuwala olinawo kukka ssente. Kye tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero. Osobola okulekawo komenti yo ng'otubuulira okusinziira ku experience oba walabe wa mukwano gwo oba ebyakutuukako oba ggwe kennyininyini ng'otubuulira osobola okuteeka ssente mu Gayi. Gayi gwe twogerako atagendangako mu bazadde muli mu relationship eya girlfriend ne boyfriend. Sise tutandikirawo olunaku olwaleero. Osobola okuteeka ssente mu Gayi. Nze nga nze sikiwagira. Lwaki oba tokiwagira? Gayi gwa muzaala. Lwaki oba omuteekamu ssente? Si ggwe maama we. Ye si ggwe maama we. Lwaki oba weegula? Ekitonde ekikazi kyatondebwa kuweebwa. So si kyo kuwaaye. Kati Gayi oba omwemaliramu nnyo. Abawala abasinga tukola nnyo ensobi y'okwemalira mu bavubuka be tuba twagala. Nti ojja kwegula nti oyagala buganzi otandika okuwa Gayi ssente nti oba yakwagala ennyo. Ssente tezigula mukwano. Like okwagala guba mutima. Oyinza oteekamu Gayi ssente ng'ate Gayi alinayo gw'ayagala. Lwaki oba oyagala eningaku ng'oli disappointed? Omanyi otya oba olina muteekamu ssente ajja kubeera nga atuteeka ku minzaani agambe naye kati ono siina kye mufunamu nnyo ate ono anteekamu ssente. Olaba we musika kw'oli, olaba we mweddiza n'abeera wange. Okwagala kiva ku mutima. Ne wonaamuwa ssente ezyenkanawa nga taakwagala aba tajja kwagala. Lwaki oba omwegula? Oli ayinza oba nga talina kyamuwa naye nga laavu gy'amuwa emumala. Nate nga gwe kyoteekamu kya ssente. Abavubuka baagala nnyo okubafaako, baagala nnyo that care okumwagala. Ssente si ze zigula relationship. Lwaki oba weegulira by'omuvubuka? Like lwaki oba weeweebuula? Kutuuka ku extent y'okukwata ssente ogiwa omuvubuka. Kaakati boyfriend wange rent landlord ali mu mugobaganya mu nnyumba nga ssente nzirina. Westers muteekemu kubanga Sisi agambye nti tetulina kuteeka mu basajja ssente. Senga toliiwo ssente yendwedde azijjawo. Kati nayo mikwano mirala kusaba ku ssente. Lwaki buli kizibu aba atuukirawo? Atulengeko abalala ebyo bibina ebiwola ssente gye biri. Agende yeewole ssente. Onsindise mu bibina. Yes. Yinza omuwa ssente n'omumaliramu n'omusasulira rent tomanya ne gwaleeta nga toliiyo. Lwaki obwemalamu okumuwa ssente zo za rent. Kiki ky'oba onoonya? Muleke atoberulwe. Nekwaba akwetaaga ajja kwetaaga nga si kyakumuwa ssente. Bigi byajja okwetaagamu. Lwaki oba omumala obudde bwo owa Gayi ssente? Singa obadde tuliiwo eza rent yandibadde tazifuna. Sanga yandibadde azifuna. Yes. Kati agende bibina ebiwola ssente bimuwole ssente. Nkuteekemu ssente waffe tebakumanyi. Tokyalanga nayoko. Wabula gwe oyagala kyakuteekangamu ssente buli ssaawa. Lwaki abavubuka mutujooga? Aba afuuse na mukuuzi. Oyo aba mukuuzi nnyini. Naye omuvubuka ayinza okubuuza nti mmwe mwagala okubateekamu ate mmwe temwagala kuteekamu. Fine, osobola okumuteekamu kangamba osobola omukolera ka surprise ka birthday. Zino Valentine n'omugulirayo akalabo n'omuwa naye nga si muteekamu kintu kinene.
osobola okukolera gayi business like osobola omuwa sente ezitandika business n'atandika business then after business bwemala okukwatayo nga takyakulabayo nina mukwano gwange yateekamu gayi sente za tuition yamuwa sente za tuition ng'omuwala yateewawe family yaabwe baali balina sente nakwata sente nawa gayi namuteekamu sente gayi amaliriza okusoma ng'omwana takyamulabawo nga takyajjukira nti omuwala yali amuwaddeko konde ku sente mbadde manyi biri eno waffe nti gayi akutaddemu sente bangi babikoze bangi tubalabako omuwala n'amwemaliramu n'amuwa sente alayendi namudisappointing so sikiwagirira ku ddala muwala kukwata sente zinaziwa gayi nsonga ki endala gy'oyinza okuba ng'owa abawala twenyuuma nnyo oyinza okweraba appearance yo like the beauty tesikiriza newenyuuma yes figure simanyi lwaki abala bakulembeza nnyo zifiga ne face lwaki oba wemulugunya eri katonda n'ekyo kyeyakuwa teri muwala mubi leka tuleme kwenyuuma nti wenyoomye oli mubi olaba tebakugambako notandika kusikirizibwa eri bagayizi notandika bateekanga so abawala ab'enyooma oluusi bakozesa omukisa guno gwe balina akozesa omukisa ogwo nti alaba tebamugambako ate nga ali mu bwetaavu olw'okufuna omuntu natandika okuteekamu omuntu oyo abamusikiriza ssente sikiwagira n'ekirala okuyaggayagga kuneno kuleetedde nnyo abawala okukola ensobi okuyaggayagga yes desperacy nti oyinza oba nga oli desperate nobaba nga oli awo yagadde abantu bangi bonna bakulekawo no getting attracted n'omuntu omanyi abagayizi bano bapostinga nyo ebifaananyi ku Facebook ayinza okupostinga ekintu kyatali kati gwe nolowooza nti bambiga yali handsome no getting attracted on social media notandikwa bagayizi bana ajja mu inbox yo nga ina kyakulabyeko nata agambayo akantu katono nnyo gwe notandika kuteekamu omukoledde kino kugamba naye jabeera mu bwetaavu buli ssaawa waba n'ebizibu addukirawo kugamba nga gwomumalira bumalirizi kizibu lwaki ofuuka amalira omuntu ekizibu nga si kyewetaaga wetaaga mukwano ogende wapu ngugitize disappointed olwokuba nti gwe wayagala omuntu omalire ng'ebizibu bye nga yitakumalira bizibu bye ate wemba nga mutaasa mu bizibu olowooza mba simusika kubeera nga ayongera kunjagala kubanga jjukira ndiwo kubeera nga mutaasa muntu kyayinza obutayagala muntu amutaasa bazibu nti asobola okulaga nti akwagala kubanga omuyamba naye nga munda mu ye sikyaliko nga takuliiko totali ng'ayina omuntu gwawulira ku mutima gwe nti gwayagala nga ate talina kyamuwa so lwaki oba webula omuntu lwaki oba weemalamu abawala twemazeemu nnyo si kirungi kwemalamu kkiriza n'ekyo katonda kyeyakuwa kkiriza n'ekyoli ojja funa omuntu ali beta ojja funa omuntu akutegeera bagayizi baneno like bakutegeera nti oli mwangu nnyo akumanyiira ate ajja kukumanyiira buli kyalina ekizibu addukirengawo addukirewo toli kibiina kya bwannakyewa kaakati neegombye gayi nga mwegombye bambi alabika bulungi ayambala bulungi nga ndabira ddala ayinza okunkolera bwe muteekamu ssente zange olowooza siyinza kwongera kumusika eno n'atandika okunjagala jjukira kati ffe abawala tosobola kuva eno ne weekwanira gayi era kati ogenda mpolampola ng'oteekamuko akasente paka waayatula olowooza ekyo tekimusembeza gye ndi abawala tukola nnyo ensobi ezo nti oyagala kyoli like olina sente weevuga bikiri kigayitana kyali ate nomwegomba n'abantu bano eno betuba nabo sometimes nabo batufuusinga okukola ebintu byetandikoze omuntu akuteekako pressure oluddewo n'akubeerako ogenda okwesanga nga okoze nekyotandikoze nti ojja kwesanga nga okoze sente zo mu buvubuka bwo funye sente zoguze emotoka oguze like ettaka ozimbye otandike olabe nga emyaka gikuyiseeko tolina kugambako otandike nga kwegula balenzi obagula na ssente sikiwagira kuwa gayi kumuteekamu ssente nakumuwa ssente gyogula omukwano tegugula love is just a feeling gayi ne bwona amusikiriza otya olwa ssente nga takwagala batajja kwagala abataddemu mu bagayi baabwe ssente ne bafunamu gayi n'ayongera okumwagala era nga kati bali bonna gwe era okyagamba toteeka mu gayi ssente
abo boyogerako ayinza obba nga omuntu beetegeera kale bo beetegeera ane bwazimuwa ajja manya gali tajja mu disappointinga bajja kukolera wamwe awo fayina osobola omuteekamu kubanga oba omutegedde oba oludde naye abo sibalinaako buzibu. Yes. Ensonga endala abagayizi balina baagala ennyo bateekamu ssente baba n'abayaaye batya nti kyabakwagalako ziba ssente ogwo teguba mukwano osobola omuteekamu ssente zo ne zikuluma n'akuluma notandika kukolima omusabidde ebintu ebinya like omusabira na bibi byereere ekitali kirungi so obutejjusa obwo beera reserved n'akasenteko nokakolemu ekintu ekirala naye ng'otandika otya okukolima ng'okolimira gayi aba yazikujja mu nsawo abawala ate oyinza obba nga wagenda ebweru n'okola akasenteko n'okawagayi ate gayi n'alya ssente zo nalakita omukolimira aba amanyi bye wayitamu. Naye twogere ku nsonga y'okuba nti naddala baganda baffe abawala abali ebweru bambi agenda ebweru yamanyi biki byayitamu naye kizibu nnyo okubanja owa famire kakati abasinga ayinza obutaweereza wa famire ye ssente zino ne n'aziweereza ani boyfriend naye tulabyeko bano abantu baabwe be baagala oba ba boyfriends baabwe ng'ate baba disappointinze amuweereza ssente oba amutaddemu ssente alowooza nti wanaava ku kyeyo bajja kubeera bonna agenda okusanga ng'oli ennyumba gye yazimba yagiteeka mudde omuwala omulala oba omukazi omulala yawasa dda kyokka nga bambi abadde alimu muweereza ssente. Ensonga eyo oyinza kugyogerako ki? Tulabye bangi abawala abali ebweru nasindikira gayi message like namusaba ssente oba ne bateesa akole project tibwanaddira at least bajja babalinako we batuuse we batandikira n'olaba nti gaya akwata ssente n'aziteeka bintu eddala ogenda okudda nga ekintu kyolowooza nti no kigenda mu maaso nga tekiriiwo so obutabeera disappointed at the end lwaki oba tokwata ssente zo n'ozisindikira omu ku bafamily members bo oba omukwano gwo gwoba weesiga bagayizi bano bakyuka oyinza okubeera yebweru ng'olowooza bambi gaya akwagala kumbe ali ku bibye ng'oli eri otuuyana kumbe eno naye ali bibye ssente z'omuwa tebagwa mu maclubs like bapaatinga ssente z'omuwa zimalira mu clubs kugenda mu zi outings katwaki oba weemalamu ssente zikwata osindikira family member wogwo weesiga sindikira mukwano anti abamu bagamba nti ne ba family members nabo baba disappointinze oyinza oweereza maama wo ssente n'azirya onoobanja maama wo otandika otya ng'osindikidde muganda wo onoobanja muganda wo kati nga option gy'alina ya boyfriend akola atya bw'oba oludde naye osobola omutrustinga naye oba abaana osobola obba nga wakafuna gayi let me say for 1 month then nakulaga nti akwagala nnyo kati love gy'aba akulaze ekusikiriza omukolera ebintu ebyenjawulo kati oyinza omutrustinga n'omusindikira ssente zo toliiwo n'omusindikira ssente zo kumbe obadde wakamulaba tonamutegeera nnyo at the end ogenda okukalakata nga ssente yazirya nga tukyali ku bantu bano era abali ebweru emirundi mingi ayinza okugenda nga bambi avudde mu Uganda nga talina boyfriend naye watuuka eyo engeri gye babeera ne time ennene nnyo n'afunayo awo gayi gwe bayinza okuba nga banyumya naye ku WhatsApp, imo, Facebook n'amulaga nti nno amwagala naye nga yava muno mu Uganda nga oba bayinza n'okuba nga baali just bamukwano oba nga tebaali bamukwano naye nga beefunirewo ku social media naye omuntu oyo wabanga aweereza abateekamu ssente oyinza kubagamba ki? Nze sikiwagiranga nze oba ng'omwagala nnyo omwesiga naye enkeera waalwo nakuletinga down so nze ŋŋamba nti omuntu oba wakamulaba tonamutegeera nnyo lwaki oba omwesiga lwaki oba omuwa ssente zo ssente ziteekebwa ku akawunti lwaki oba toziteeka ku akawunti n'omanya nti bw'onadde ojja kwekolera ekintu kyo ogende mu maaso n'okuwa omuntu gwe waakalaba gw'otamunamanyira bbanga abantu bakyuka bulijjo abantu bakyuka omutrustinga leero enkeera nga muntu mulala nnyo abantu beebikako mask like face ayinza obba ng'alaga kiranga ne munda ali kirala lwaki oba omutrustinga si kirungi kuwa muntu like kuteekamu muntu ssente gw'otamanyiye gw'otamanyidde ebbanga
fine batumanyidde ebbanga nabo basobola disappointing naye kiba kirungi nnyo okutegeera omuntu muntu kigweneesize sente yo gwe ng'omuwala erina kuvaayo kuki ng'ogiteeka mu gayi. Nze nga nze sente yange eyandiviiriddeyo kaŋŋambe gayina birthday nti mukoleddeyo ka surprise nti oyinza oba nga kale oyagala oba like okumusanyusaamu n'omugulirayo akalabo valentine n'omugulirayo akalabo kitegeera then obutakwatanga sente buli saawa omuteekengamu sente toli kibiina kya bwannakyewa lwaki oba weemalamu abawala twatandebwa kuweebwa tulina kuweebwa yes tulina kuweebwa ffe naffe tugaba naye ate ffe tulina kuweebwa ekyo kyatondebwa tweyanziza nnyo nyabo. Ndowooza mukwana abadde ku YouTube channel ya Esther Portable tosigadde kyekimu naye teekawo comment yo oyinza okuba nga nawe olina experience yo wateeka mu gayi sente kati x mukyazibonga wateeka sente mu gayi ng'olina bulungi munnange gwe nga tolina na buzibu era tokisangamu nnyo buzibu osobola okubeera ng'otegattako nga otuwa experience yo akwekyo naye okuteekamu sente munnange sente eruma nga tezza magoba kati wenteekamu gayi sente Portable nsobola omuteekamu naye nga nduddewo nnyo naawe okitegeera ate nga sente zenkutagemu tezigenda kunnuma naye kati bambi osanga baganda baffe bali ku kyeyo olw'okubanga gayi amwagala nnyo jjukira toliiwo n'oweereza sente yo jjukira w'okomawo ng'ovudde ku kyeyo abantu baba balowooza nti oli bulungi ozze ne sente nga gayi gwe wasindikira sente yazikozesaamu bintu birala nga tolina kyolagawo olaba stress wezigenda okukukuba olaba abantu bebagenda okwogerera n'olwekyo akasente ko teekamu sente mu gayi ng'omwesiga teekamu sente mu gayi nga muluddewo teekamu sente ezitagenda kukuluma. Kansabe Cissy asiibula olunaku olwaleero nkweyanziza nnyo okujja ku show yaffe. Nyanza nnyo okunkyazaako erinnya nsigadde nze Kalyowa Cissy. Abawala kye mbakubiriza nti obuteemalaamu nnyo like toweemalaamu nnyo olw'omuvubuka waakamulaba n'omwemaliramu nnyo omumalireko sente zo sikiwangira kuteeka mulenzi sente. Tweyanziza nnyo subscribinga ku YouTube channel yaffe ya Esther Portable njagala okubasiibula tukwatagane olunaku olunaddako tubadde ne Rolands.